family tetwaliwo. Kati eba proposal. Inze bangamba nzanye nnyumireko mu kadaali wani wa Jibuzi Bridals nga nanga. Okiwulira ne bangamba okujja ekifaananyi kya Jibuzi Bridal nina okuba n'empeta. Ne mbagamba kale era Zubeda yagula empeta n'agireeta ne Uncle Biko. Ne bangamba action. Wallahi. Nali nanga Jibuzi nze ndi brand ambassador wa Jibuzi Bridals. Era ngenda kwambala kadaali y'abasiraamu. Bambikirira kakaya wallahi wandabako gwe wajja gwe jebbi gwe wajja kati what is that ani yaliyo gwe mumanyi Zubeda Shalom yagambako nti tukubira ku Shalom tumbuze baliko ku proposal yonna tusobola mubuuza chovola ba Zubeda yali aza because mwali mukola yes Zubeda alina beera okubanga kalangoke Jibuzi Bridals yenze brand ambassador bambera brand ambassador mberachi wa Jibuzi Bridals era nina nobulabo sana postinga ngandi bagita night gown eno gown jo yambala nga tebana bakukolako nogola eyo bagitani gown night gown ebera night gown sije tusulamu kalinja wamma mami tuli ku Shalom 256 lindako wama tuli ku Shalom 256 it's happening wetugamba wama kali akagwe kenayambala walinga nanga kalango ka Jibuzi Bridals ajikira nga nanga kalango ka Jibuzi Bridals wama yalimbaga wama proposal temwangamba kino vayo bulungi ng'ekifaananyi ekiraga nti nno omuntu aba mugole deni ne mule oba bampe basipai bampe mpeta ne bampe mpeta nenjambala just enyumire ku mukolo wa masecho yali yange okiwulidde Zubeda nanga agambye yagula empeta yali yiye namuwa mu yange era yali agyerabidde n'agizze enkeera okiwulidde bulungi nnyo kati kali akagoye abagole kebambala nga tebana kali ka night gown yali abulanga nali nakabuleeta nzeze kabulina wano babuyita ni night gown bridal gamba bridal robe jeziri ku Jibuzi Bridals nze nakikolanga brand ambassador wa Jibuzi Bridals sacho mama kyekyo nabano bagala kunti kati Amos ye yali vixen ewa wamulabako mu kintu kyonna banange wanji by network ebuze yani Amos Lovings Shuga gali yekka ogamba Kristo ne yamukola makeup nze nange gwe nzijukira mpoziko ne Alvin yakola suuti y'omusajja naye omusajja n'abula ate ojo kuba nzijukira twajja ne tujambaza obaala oddami ne tulinda ku birthday ya Shuga ku birthday wa Shalom baaliwo that is the real ghosting omuzungu chimanyi ejaita ghosting nze sagala mugambe nti ate Shuga ate yayogera bwogezi mbo kubanga no wama Shalom tuli ku Shalom 256 it's happening wetugamba lindako leta tuteeka akazinda wama wakolako ku proposal yonna nze bali bamproposingiddeko waliyoko Shalom nga waliyo proposal mukwano Shuga tamproposingiranga kokko. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tomanje evudde ndi mukambwe nnyo kweno channel nyini waayo namuloza agende sobola otulawo kivuddeyo bulungi se kyawo kivuddeyo okay njagala nno kuyomba kamala okwetereza wano wenjogera bwenti oba ompulira gwe kimala gwe wongamba nti ompulira gwe ng'okireka bulesi mirembe yita ne ekintu Shalom kye wakoze si kirungi yadde nga tuli ku Shalom 256 it's happening wetugamba okiwulira ekintu Shalom kye wakoze si kirungi ondaze nti oyine futwa oyine effubitizi oli wange oyine ttima osobola okutta omuntu ng'omukutte mu bulago bwoti naafa ng'olaba n'abimba ejjovu ng'omulaba bwoti ng'osazeewo omutugumbule so wakutta abantu abamu n'obawa $1 n'ogenda
Akatulacha bakute dola siyo atudde wano. Omanya abantu bagala nnyo kubeerawo ne bagamba nze njagala nnyo Shalom. Lwaki sibe bali wano? Okiwulira bulungi nnyo. Kati Shalom kino nkiteekawo. Singa okomawo okuva e China. N'otanetera kintu. Nze nawe bamba tubambe nkigambe mu Luswayiri. Njafaafagana n'omuntu nsobola okutulako omuntu ensingo. Nevaako ne mmanya nti evuddeko. Kubanga tosobola kwata babadde dola mmeka ssebo. 10. Gwolaba ng'ojjamu ejjoola 10. Ne Jayden ni bamuwadde. Ate gwe gye bibakuwadde. Kati lwaki ntunuzaamu gasiyawo? Ani nani gwe mpali simanyi bempalana. Nze mama Jayden ye ng'omuntu yantamadda. Nze ng'omu. Nze mama Jayden nze shiba saamusiima simwaga antama. Sitegeera nsonga lwaki. Tasobola kujjukiza bbawe nti olinayo kyaliiwo. Muweeyo ku ssente okiwulira. Kale wuli ndoza mwalabe nga nze alina ekisiraani ndi mulogo. Shalom ndi mulogo. Mbadde nnyinza okuwerekera visa ne bagisaza. Omuntu obeera n'abantu bo nga si bantu bo. Nze kankubye mama Jayden by the way saakusiimu kiwulira. Wate wakola birthday ya Caroline Maka n'otampita. Bw'otyo. Ne mukola birthday ne muweereza invitation. Twalina namba yange nnyabo eri 079 51 0 emirundi 4. Eta Samuel Katamba singa oba oteekako ssente. Ogifunye? Mbuuza lwaki mwagenze ne baba dola 10 ne mutampaako. Kati ezizo zimpe ozeefirizo ndage nti toninaako buzibu. Mpe ezizo ndage njagala kakasa nti oba ninaako buzibu toninaako buzibu. Mpe 10 manye nti toninaako buzibu. Kale bamwadde ssente. Kale bakwadde ssente. Tebakwadde ssente? Oba ssente bazibawadde nga zafuluzidde. Nnyinza n'onnyigira obwereere. Kati gwe bakwadde ssente? Nenze birthday yo kale birthday n'okunyuma teyanyuma. Okimanyi teyanyuma? Bambi birthday yo teyanyuma. Nagenda nendaba kati obeete ni birthday mbusebo mbuzubeda n'ayimba kati yayimba mukyaawo. Ayimbe ng'ayimba ki? Mulonda n'abayimbi nammwe muno. Temulina birthday yanyuma. Kati gwe mama Jayden nali nakukola ki? Muri ky'ekikuluma njagala ombulira obuzibu. By the way mama Jayden today face me man to man. Onnako buzibu ki? Onnako buzibu ki? Gwe ngamba nti wankola bwoti nze tojanga oseka. Oninako buzibu ki? Oninako gwe ng'omuntu njagala ngambe Shuga saakusima ku lwakino tojja kungamba kya buddugavu naawe gwe omusemu one color one people kiwulira. Oninako buzibu ki? Oninako obuzibu ompalana. Simanyi komenti z'abantu zikutengula n'onyiga. Kati njagala kubuuza lwaki tewampita ku birthday ya Caroline Maka gwe mutegesi gwe alonda ekifo gye mba mugenda n'okola keeki wakola keeki wakola keeki newozaako luli walayi byali bya first awo first kati nze sanguwa mu bafamily member bo bana Shuga nagamba kuyita kati okundaga nti oninako buzibu oninako buzibu nedda toninako buzibu mpa dola 10 ze bakuwadde zalina ziri ddala Jayden bamwadde ze sekyo mpeza omwana oba mpezizo tufuneko zompa mpaako zompa mpa ez'omwana oba ezizo musigazeko 10 nange nkwateke njagala wulira nga nkuteeko ku ssente ya Shalom. Twasimaza nti twali tuyingira lunaku mwaka mwezi mupya sebo gwe April Fools Day sebo bba wakwa dola 10 naye ng'olabye n'omusajja wondooza mwagala tutta kati kwegamba kati ffe tulina obuzibu ye tetufuna sebo sente za Fools Day. Baby I want money for Fools Day. Ndabye ennaku kati olwaladdaawo ne mugamba mu bantu abalina otuwerekera Shuga mulogo tatuwerekera mwagambye muti nze olaba nze kyannumye sigamba nti oba kinnuma Shuga oyogeredde birthday banga anti kyenkugamba sinti ojogeredde omwaka mulamba sinti kinnuma kale oleka nkubulire lemiterisa nze tekinnuma siina na buzibu oba mukola birthday batemukola naye just obuzibu bwange lwaki siyitibwa izimi ne kukugenda ebweru birthday yange egenda kutuuka birthday yo sijagala kati mukwano njagala nkuwalane bali bakwalanyeko nze nsobola okukuwalana kubanga nedda nanti nkugamba kuwa ensonga zange no you listen first listen one no manage
kibate kyetaagisa ndoza tunyuke akantu kagwe mbannaye omuntu babeko naye bamukoma byebyo wammala bayo gwe kankubulire Shuga ebbanga lye nkumanyidde I have seen you evolve kuba nabakulabidde wano eno juzi olanze okukola interview abamu kuffe twalaba ani goyingira first people man to man nze naku zino njatula natuuka ku point nze bankolera surprise wallahi billahi Allah lillah no have I ever celebrated my birthday have I ever celebrated it no have I ever Zubeda ne Fei kati baba kimanyi nti no gweri obagamba siri mukwano ko kyofa tebampita olinga bbi mukwano lwaki nze nino bagamba bose basobola kirowooza kyobalaba ekegeza naye wagamba Majede nti siri mukwano gwo ani yampita bampita wakunamba ki o mama nyabo nfudde kitange Olira mazima omwana isina namba yo nedda leka matwogera enamba yange giwandiike 079 mu kino kiveewo saakuddamu kwekwasa 7 5 0000 banga wereza ko sente olabeeta Samuel Katamba ojalaba kati nansi afuuka atya Samuel Katamba mwana gwange oyo naye ex wange namufunako namba tutwambadde emidiro atuleno atule makati agatte abeddiini fe abawala abalungi abeggonjebwa abatakunaamiriza abakyali muswawo yadde yagwa naye mukwano nagamba abantu olina ennyintu naye mukwano talina weerabikira eyo interview yakomawa nagiroga tebagiteekayo agiteekayo mukwano mwagiteekayo teyatambula nina amaanyi ku internet ondaba nsobola okukola concert kola nyimbye omanyi nayimbadde nawandikirako ne sala zawedde oluyimba ono omukadde si kyabukadde namuwandikira ndi kale yatandika akyali bambi ogambye ki maama watandika okyali kisoose n'ogamba kikiri ekisoose mu industry oli mukadde you experienced mu oli mukugu sorry si mukadde ndi mukugu for how long how long have I been in the industry dabayo buli wawulira ng'agamba ekyo ekigambo kyagambye otekawo ti kyogambye let's not call people their names their government names don't call no one but your name is nice yeah it's nice ayogera mu Kiganda Nancy Nancy it's a beautiful name okay thank you but don't say it again nchimanyi watandise olina omulyo gwe mirembe neŋŋamba kanzije kisinika ebinnyo kanzije omayogera neweefuula ategeera ennyo not throw stones when you live in a glass house okiddangamu ekintu ekyo kitegedde last warning negwe mama Jede nokimanyi kikyalo mwamufuna nnyo muli eno oli kasozi olaba ku mazzi okimanyi nti wetutandika bomu ezitandika okubaluka zibatuukako leeti okuba ogiraba ng'eva eri n'okwatamu omwana wo n'ogamba omukulu tuba tuli awo nga muli kunywa jjuka kati mulina space wasobola parkingawo ennyonyi naye nze nali nsimanyi kyaliko let me tell you ekiri okwogeza emyaka egi emabega ani Land Road mumanyi nosi myaka ebiri nedda jebejika interview gye twakola nentu ya KFC ne bayita ne gundi ne onogisi bamwitaani azitowa Minute Maid twali wano okiwulira bulungi nnyo era Land Road bambi najja nambuuzaako naye nawulira nga sitegeera jjukira yali agenda nca enkeera walo mwalina wedduwa otegedde nti mumanyi nze Land Road mpise mu bingi naye sola bberawo waatani kati ne mumaliriza mutya nze mukyala wa Land Road wanera nze Land Road omukazi nga relationship status ye kati eyuuga oliwa watuufu ndi mukyala Land Road jukira by the way kankubulira ino kunekwata jukira kati nze wenkwata wenti Land Road mbate musasula rent abo banki asi abo banki mugambe family yange ati tubaba twatufuse bamu kategedde kati wali okisanga Kampala wali atali asulawa mwagundiye enenzigule nesi yalimu kati kyajja kukola sazi nani alimu ne wali nze nsolo genda nga ina kyenoonya nsolo genda nga ina kyenoonya kati kagambe kyensolo kola nedda togenda nga ina kyaloonya ojjanga
abadde amanyi nti otuuse ewa Shalom kitegeera ngandowooza wa Shalom nenyingira bambire neyambula nenyingira neneyambula njagala tuula nze negazaanyi kati najja nogamba oh my god I'm so sorry oh god I didn't know I thought I'm at Shiba's place I'm so sorry bagamba otuuka wa Shalom weyambula no mba nzize wa Shiba Shalom taliiwo anti kati labayo nze wammwe mbeera free nedda siva mutoyi siva pama sibaddeeyo nze nva pama okiwulya mutoyi yammwe kitegeeza nsobola otuuka nenkola kyenjagala Shiba oli ku kizibu omusajja yakusombera buli kimu ojja tuwulira mukwano yefeefe boyinawo fe abaliwo okimanyi kambwe yeah we're going to plan I take you out Nazeke ennaku because I know we need to go naye out. mbadde ngenda mbadde ngamba ye No, we need to go out then to Nazeke ennaku. All of us, even everyone. ne Shuga bawolekeddeko Nazeke ennaku ye Ye yange mpitirivu. Eyange mbadde eza ngenda lumonde kutwala n'atukula. nenzikira ekirabo kye wampadde sikyakututte anti abantu bazibu Shuga osanga nengamba akakantu nno nkaagadde era wokuba okampadde tekajja kunkolerawo bino ng'oli musajja sakugamba woba onkampadde nagamba wangamba okaagala ngamba nogwagamba tukakufu Nze nno omutima gunneewujja nti olwala lukutuse. loli wakuzono Ndolo. Wano bino bye mbadde neewujjawujja. bakunyonyola wamma kati nange kyenakula nenkamufunira omutyenya ngambye naawe kyoyogedde omugambye ekyokoze kyaki Ekyokuleetera akalabo agalabulabo. ekirabo kyampadde Kirabo ki excuse me. oh why you be amma yakyogera twali naye nze mu omuntu motoka akuze Katanyenje bikuumu nyeera sembera. tewandi nkoze kintu ng'ekyo tekakola ebyo kali plant kasa n'okuyimba otekako akayimba Kaliko bluetooth. noyimba kabanga karaoke Sanyuka. Pali jukira liyo nze ataakuwayo yadde n'ekintu. yeah naye era Shuga nga yampadde ekirabo neekangamu nabanna toli wakireeta okwonona Bwego. naye oli ku saidi yani ento Adage mbadde no sinnagutegeera. kati olabawo okonekera Bannakyalo omwami omwami Semanda omwami Semanda yafudde neeyongera okutegeezaako abafamire ye ab'emikwano n'eŋŋanda nti okuziika kwa nnaku 2 okuva kati awulidde tegeezaako omulala awulidde negwe lwaki kalimu abooluganda n'ab'emikwano bino bye birabo ab'emikwano But you can always have a karaoke night. Yeah, that's a good thing about it. Okay. Kampa back up. Noteekamu akayimbako kenyinyi n'okayimba. Soko nembiremu akayimba kange. Kandabe bafeke friend wano. Gwengo ine eddibu ngera liri ejazimini. Hey. Morning kill that we just babe Naye mwe nayimba ddano ekirabo mama Jaden kyasazeewo okumpanga mukwano gwa wangu senga bulijjo kakoma wano mbadde mmanyi kaliko ekizindalo ekine kati ne lunyumya okwogererako nze njagala kukolera wano tewazannyira ku birthday gift yange naye kaŋŋume kubanga waliyo bano abatampeera No, you had told me we were going to go out. Nze alina okutwala out ku birthday yange. You were not taking me out. Nze birthday You were suggesting we go sakunoonya gy'oli out. n'enkuwa ekirabo. Tewannoonya mukwano namala kukyaza. Kati ekirabo tewakisiima. Kyo nakisiima kuba nawala n'ekirabo kye wawaffe. Yinza ku shopping list yange si for shop budget list ki ku birthday wish list yange nateekako nti njagala boots omukulu nampa ekiteteeyi ate boots naziwaamu ate omulala awo ewali ensobi ekiteteeyi kyenakuwa omanyi kya ssente wakisitulamu okimanyi kati mpuliriza waleerayo munauganda ate kinyumira nina akawato ke naleese modo mpya ati nakulaba you know why I got you that dress nalese akawato
model 2026. Wamba manyi wachi chenamuwe because already yali akola the Monjaro shorts and bichi. Kati nengeri jeri waga bwebiti. Ola akatete we are going to go out tukakwambalira nzire kankubulire. Kaina obumanyi bunene ate obujwenge. Kaliko ne buno buyikayika. Bawita bujwenge. Obugira yebuti nga obozinye boti butanyebera kungweza ava piece. Nedawala ava piece mkwano gwange. I got her very unique just by the synergy. It's very nice. I love it. And then kainengeri je kampaga mu ebbina. Jika kabla ebbina esoka nerigira lit. Kalimu colors ngezi. Abaneno. Na sima ina kumanya na na yeta yasima. Nasima naye wama nasima naye kizibu kya buli omwana ofuna kazindalo nga ayogera ensonga ze. Kale buli omu kibere wano ne buli omu afuna ensonga yalina okukwata ekirabo n'ayogera kati kanjogere nga sikataddeeko nedda oba osobola obeera mu mmotoka ya bbaawo n'ogamba number plates UA blah 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 get out of the way my man is driving. Banange ntenefuna omusajja yogera ensonga zange lwaki nanye kanyo manno nga buli yogera ensonga zibamu akazi tubanga bali mu kereziya nga tuzze okuwa obujjulizi gwe kati nze ensonga yange yino nze kirabo kyange kiwampa nakisima nyonyonyonyo yesu albeera wekitali netosa kumpa kirabo ku birthday yange yali birthday ya Faye lwaki wamwetere kirabo alongside my kirabo you have to jukira nze nine buba ompadde ekirabo ate kale wali kiterese n'omulinde okwosa enkya naye ondetedde ekirabo kati nkwetera ekirabo mpene mama Jaden what am I doing ekyo bakiyita demolition divide and rule akati kankubuulire ola nsiba nkugamba your friend is not your friend ate wemba nzayogera sika your friend is not your friend sawa okusala gwe tuguze KFC kati buli omu ali eyo akimanyi ono ne Faye ba best friend afeke byonna byebimu kyovola aba n'omukolo gwo n'omusajja wo gwe saasiima era ye yagutegeka kakati omusajja eno ojja musima nze nkubuulira omusajja simuyinaako obuzibu just relationship yammwe yenkyannemye okutegeera kaseke olugambo kubanga olugambo olaba gundi gira nedda naawe nedda kati mbeerewa ate awo sikyasobola relationship ya Shuga relationship mbadde nsaba okutegeeza eggwanga nti nno buli kintu ekikwatagana ne Shuga and her private parts ekivuddemu nze ng'omunauganda private part kyeki ebitundu bye eby'ensonga ebyensonga ebyekyama ate ebyekyama bingidde wano ekidomola kyange mukiteeke ebitundu bya Shuga n'ababikwasaganya ogenda kunsiga senyiga gwe wambizi mukwano I am from doing all my tests and I'm very clean mwana gwe bampadde tests nange bulero neŋŋamba yeah bakebedde buli kimu obusolo buli kimu kankulage ne Shuga munnaye ng'oyaga omanya nti oli mulamu dabira kasolo kyekiraga nti oli tusabba na musujja nga akasolo kalamu negative oh my god naye gwe HIV eno ogambye window nga tate nga bali bagamba oli mulwadde wa siriimu which is okay kati wano lwaki bataddeko negative widow ogambye typhoid kati eno etambulira e Kampala eno eyo ngimanyi mukwano eno nange abaana bali bubi basiiba na kanyula naye maama wano nga wawunyeemu obusolo obulowoozezzaako naye nze simanyi oba nnasobola okukola ne Shuga Caroline akawekwasa ogamba akwagala nnyo gambi yakubyoyiyo kituufu nkimanyi si yenze omanyi yaani watugamba ono mpozi yaani oyo gwomanyi yaani yaani ono gwe gwomanyi yaani tekisaba kakubanze anti gwomanyi yaani katulaba ate tekuli gwomanyi yaani tekuli yeye kyaliko
Tekuli. Linda kondabe. Tekuli. Nja kwogera biri byompandiika. Omukwano yogera nange simuvaako. Banange tulina ndaga. Kankulage wano kubina. Kankulage yo kubina. Banange njagala bategeeza ebintu bye nayogera ku live yange. Live mpoze yabadde yadi erijo wa posting. Azikumanyi Okimanyi nti sabono naye bamutaka kusendeza abannakantu. Mbwa ina YouTube bayita Shalom Clips. Gendo jikebere. Trending clips. Let me show you. We have the Ina most YouTube trending bayita Shalom Clips. Yeah. Let me show you. Nzane shiba. Nzena. Pinati? Chava tunyumirwa nnyo nga nga mutusalako omugama nga mutuvume yo tuba basanyufu kubanga muba mutu. Bane ababavuma. Babavuma abantu. Mbuki. Tuli basirusiru. Namatwindi. Nakonsokenke bidini. Jira mama wange. Abemikwano mbadde njagala bategeeza. Ono mama wange. Ono muwala. Oli John di mama wo. Mama nge bamwita no. Mama nge bamwita Caroline. Stop respecting. Start respecting me. Stop. Shalom Updates. Wali mu katabo kennalaba kaliko clips. Nga kuliko erinnya lyange. Wandaba. Nakulabanga saba ono gwolaba yasembye okujja mu kantu naye yali owokubiri ku list. Awayiriza. Gega Maziga kuliko Shalom nensaka nengamba YouTube ye yeri wanti Shalom Clips nako shibali nategeera. Atenze. Mutaminampita. Oyagala kuyita agent. Wama mbadde mbategeeza Shuga ali kutubuzabuza because mbadde ninachenjegerako. Eyo live wa Mary yaliyo ali ku Sunday. Lesija ina mugaso mbuno bulamu bwansi kati gwama. Nogamba nti ndi mwenzi nenkaba era nnyenda nenkaba. Nze baba nkwatira mbwenzi nkaba. Kuracho weisa wote. Nkaba nanga Maziga gali kumpi nange mbasagala kaba ndabira Shuga yinzo kuba essimu ye. Nga akaba nga yagala omwetondereko ngoyinzo lowooza bamuwayiriza. Nakugamba mama, you talk to him. Me, I think I should die. Ata yagala kaddayi Oye buli ukasera bawulira agenda fa. Nze naoneka. Nenze wamate bansanga osigama nti bansanga mu bwenzi. Bankwatako red handed. Era teyakwata red. Tebera red handed nti oba bansanze munganyenda. Just oli wasubiriza abayagala nze nzikirize mbu nice. Ona ali kumpayiriza saa zino so that I look like I am Shuga nkuwayiriza. You want me to look like a man shower but I'm not. But you're not who used to say you are. Which is okay. Naye ono mulaba ngenda naye out. Nenkomaye waka. Omate waliwo nga banyigira nga Kara nkomezawe waka. Nengamba sibadde mu. Namukomya aweddi mwaka kyogo. Dabono. Anti oyo muganda woli. Uyu muganda woli. Wakubonna. Bwenvo kuwandikira. Bebilla. Wamanda bwengeri gye bafaanana. Kati mbwozenga ki? Security. Ayina okunkuuma. Nga mukitaddemu nnyo amaanyi ate mukaamu bbaaka. Munaasoboka? Gwe. Muzaale abalongo tutye. Nayasooka temwamututuma. Yasooka oyo naye yali mu drama mungi naye kweru naye muzaala temu. Wamalabayo. Ono yantwalanga out. Baako ne wonkoma Akiki. Beerako ne wontuuka ng'omwambe. Kale. Mama. Osegeera. Oddanga. Bannange. Amakati. Nga yantute out okiwulira. Bwe mbeera out ne Karo. Nensolo bbeera ebweru paka ssaawa 4. Akasana kamala kunkubako. Nga nange ndi naawe. Nze simanyi. Ssaawa 4 ez'emmeka ez'ekiro ez'emisana. Gwe tofaayo nze ngambye akasana kamala kunkubako. Akasana kunengampo maybe ekitala kirina akasana ka. Kati. Era bwe nkuba mugamba mama nkoze ki? Anvuga nzizaayo. Kati ntuuka bangamba ova mu basajja bw'owala nga siva mu basajja. Kati nange ne ngamba Karo wamma mbaddeko mu basajja mbadde naawe njogereraako. Sibadde naawe. That's when I call you. Okay, we are telephone call y'ekiro zaali saa 9. Iwo naliva naawe naitolimbulula nali naawe nze. Sorry yali nange. Onkonangako nga naye bannange. Nali naawe. By the way, wobeera eyo nga nze ssaawa yonna nze siina we nja kuonako wama nze kagambe nze ssaawa yonna kasita bambuuza ova nze mba nva wa Karo okiwulira era mba nabadde naye nze yegwe amanyi mba mbadde naawe nze mbonyebonye ne relationship z'abantu nze mba naawe nenze baneka mbabulire oba relationship zonzooka enze enenya nga ddi
Sugar, have you ever been there and you're not in a relationship? Anti no heartbreak esembe ezena yajjanga kijambia yajjanga jefanga. Ye yakukwatamu oko. Yanjola buyozi kigo bakita kigo gombya. Ye yakukwatamu oko. Omanyi gwe tosekera bwere. Naye wajiwona otya? Sajibona mkono ne wano wendi ndabika ndi mu depression nina. Nze we bangamba nabagamba kweruno siriiwo. Naye ojjukira nali nakugamba. Nagamba kweruno kwono siriiwo. Chegeza lyo chayagala oli. Ayo. Me I know the person that I choosing. I know. You know the one which you are choosing. Yeah. Even me I'm choosing. I am choosing that one. I know. Yes, that the chosen one. Abasajja mwebaze nnyo mikwano gy'abakyala bammwe. Tereka nkubulira omusajja ngoyagala obbera ng'omukazi w'omuyina. Fu okulaba nga mikwano gye gyakusiima. Ananga awo obuzindalo buwulira. Ate obuzindalo buwulira. N'okubaka Karo nina ensonga lwaki mpandika mu simu. Nensonga kimpandika mu simu. Simu ino njyanira okinze gwe onawulira ng'oyagala okwogera. Gwe ng'owandiika ebyama byonni biyinza okuyitingana. Naye laba missed calls. Yo Shuga omutuufu. Ne Shuga. N'embaata njikubidde. Nga tuva ku ddwaliro. Ne kitakwata. Ne ngamba look at this nonsense. Tebogera nambe yeswaza. Kankubuulire. Ekintu kye nasooka okwesonyiwa. Kwe kukubira Shuga essimu. Era Jebinda byali angamba oba Shuga tali muddamu nze kwe kukuba. Naye nze waliwo bye navaako. Muyiweeko buyiyi. Kuba mama. Ono no lip gloss ani? Fe ya mundisha kuva Dubai. Naye mama lip gloss we Dubai agwawo mangu oboddeyo. Haweddeyo. Adaya Dubai. Haweddeyo. Tikanze nanti sifuluma. Eshi. Uyagenda Dubai yakutira perfume. Fena tuwa mu lip gloss we bbiri. Wabiri. Nedda perfume ya Jimpava Nigeria. Ate kurofinga feta ina kyatu yampamu bitenje. Ekiri nti yakuwa. Ne bantu bange tubeko tulonde nze nange bera kuno omuntu nga wange. Ngawe wali obadde ddi? Nyabera kuno omuntu wamanze. But you're not a true friend and you want to have true friends. So kofuke a true friend. I'm being a fake friend is okay. I don't know ngakuba point ku point. Interview jena gwe. Interview jena gwera. Simanyi. Kinagwa kitya? Chova mugambya ajeeyire bweyizi. Kubanga simanyi gye binaggwera. Nsana ko kubaka ku kati ne mulayira biki. Kweruno let us try it. Ndayira mazima ga Katonda njatula mu bulamu nti siri kuchawa bweligwa na yadde kikumi ndayira nti obodi. You know why by the way I be on his side because nabalabanga waliwo abantu abayomba ngola they both love each other. Olina jana akunyumiza naka Karola boyo chaliwo mane nakugamba sola kwogera nga wayogera kwa abantu bayinza omutegeera kati na ayogeza yefula ino mu amanyi n'okuyomba mu luzungu ayina ke yankubidde jjo ng'ayogera mu luzungu nenga ino nga nkuba mpya wabeeramu ebyo ebintu wabanga nnyonnyola nnyo abeera mu luzunguzungu. I think I should come and pick you. Do you mind? Nga ankabadde atya ne mugamba I don't mind. I don't mind. Kole jali eri kati oli amugamba do you mind? I don't mind. I don't. Wallahi bilaita I don't mind. You can't mind. Jana kunyonyola nagamba but simanyi kyamukolera. Bichi Karoba naye I know how you be so. No gamba. Actually chibera. No gam nange mukama wange mbadde nsaba. Shuga ngenda kwogera ko naye. Nogena noyogera nakyo ne kigamba mama nze mpulidde. Kambagambe bino tebiri mu interview. Wale kamba bule kimanyi nti nno nze n'omusajja so kunnyonnyola ekintu ne mpulira ngono bennyonnyodde kati gwe njagala kati nona tina jana nnyonnyola ayine ndaba ngono ta nga ayi kayono katono laba wakomawo kati laba atono wabiteeka mu ssente. Wambagambi omwana ow'obuwala omwana ow'obuwala ng'oyagala otegera omusajja omutuufu gw'ayagala anywe ku soda. Mpa ku soda tulabe gwenjagala oba ani gwenjagala ayinza olabikirawo omutegedde soda oli jebbi okusaawa okuvanga kunywa ez'ekiro okudda waggulu naye soda eyo gwe nakedde okunywa oyo alumya omutwe ku makya
Mudakikeza abatandise. Neche manyawo waliwo wote kokuberawo sodde wantu wona sacho jebbi. Waliwo ye. Tewali. Nedda wewali. Wewali. Jabbe watamudde ne soda. Wewali mu nyumba. Nedda muve ku gondi wasalo. Mumpeeko katono. Nedda. Kati ebintu ebigendo tutta mubikayanira mutya. Tujja faffe natugwewo. Olozo noweza emyaka 15. Era tugenda banga twakatuka neno munnanka. Ne mama enkoko egenda vuga. Meka nkukuuze. Omusajja oyo nsiiba mugamba. Linda ko. Omusajja nsiiba. Kiki ekyo? Ogomuzabbibu tetwagala musabbibu. Shuga yakyereramuko kati hatubekeno gye yabaddemu yatereddemu. Esaazi nagenda laba kiripu ng'awogganira byakunywa. Naye ayagala nnywe. Wamata muganda otayagala nnywe? Hey. Kubanga akimanyi buli woonywa fenna oba otumalako emirembe ng'onoonya ye. Ulira mbu yamulogerawo emirembe nga nnoonya ye. M2 atatandika mpola. Yaja chopola bali come and collected. Amanyi ono kasaba mutwalako out. Yeah. Atandika kale wallahi ne weziba 10 mwenda gwa kiro. Nemba nyweredde koboko. Nkobawo paka Kampala Makindi. Namunoonya. Kati lwaki oyogera location? Makindi mangenda yimba wa best boy. Muntu sayimbe ku buyimba. Natandiso yimba. Oba nyizo gende wa chemical. Gunayimbe akayimbe wa chemical naisa ngenda kuzanyire nkankwelezeddemu nga sinnavaana. Kanjikuwelezo jiwulire mtu. So nange. Anyway, you're not my friend. That's the good thing. Madengenda gama emekwana ejimujitumenya. Nenjukiranga. Yeah. She's not. But abana abobuwala tibakyenkweleza oluyimba lwange mu. Nuleke mukwano olusigazi. Alulindi. Ndoganidde. Oluyimba luli yalumpa nalina akalutekako status we but nga lwali nnyedde ennyonyi. Ng'ate abe London bandaga balutegera okusinga nze yalupostinze. Kyova nalubalekera ne mbaga balulye. Tebyakusanyusa tewabinda tewandaga nga mwene ensi nasigaza ggwe. Kiwulira. Watandise omuwa ebibye. Namugambye. Wadde oyogera. Nabadde ku $10. Wadde oyogera bikulu. $10. Omusajja gw'olina sente. Kati ezo sente tezisobola kuluma. Naye omusajja oyo omuwolereza. No, because yekayeka bambi gwe manya yali akakanya Shuga. Oyo najjano nangamba va mu kantu nsituka sina gwe neebuzizaako paka waka. Kutidde. Omanyi wabagamba mbu God will make a way where seems to be no way. Yabali bagamba nze nga atuuse. Watuuka I make a way where seems to be no way. Nze ye musajja emunayo omusajja ogwo gwe mmanyi. Ayali akaka Shuga ng'abeera hambo. Ojjukira nabeere waka ngati nga siva ina nkugamba mukulu wenvaawo abalowooza ngenze mbwenzi. Nga Shuga asobola n'okugamba mbadde nsaba omungambire kakkiriza enzijeko eyo. Mbadde njagala genda n'abagundi out naye mpuliranga gwe mulina baketi y'ebiyenje. Ebisanyi bimbunye. Anna. Oyinza olowooza juzi wano teyalina musajja. Nze by the way kyovalaba oyo omusajja musupportinga nnyo because alina ate tawoggana. Mumanyi nange mumanyi. Akimanyi. Ekyegeza mmanyiira. Byonna ogenda byogera ndo mala ogenda omwetondere. Amanyiira. Nenze leka gamba obulamu bwange busa otambula wootali. Kali just nedda tukola kantu. Kana akantu jasikanyumiza akantu. Sayinga kibadde kubali abakavaawo be nali saasima yandibadde akyetondera. Never. By the way, this is what happened. I've never been in a relationship with anyone. I only apart have one man. That's just him. Kati wano gundi basidde proposal mwali mu stand. Bamproposingirako ng'olaba waliwo. Saaliwo. Kati tewaliwo kati lwaki ogamba nti yali proposal. Immediate sensible family tetwaliwo. Kati eba proposal. Nze bangamba nzanye nnyumireko mu kadaali wani wa Jibuzi Bridals nga nnanga. Okiwulira ne bangamba okujja ekifaananyi kya Jibuzi Bridal nina okuba n'empeta. Ne mbagamba kale era Zubeda yagula empeta n'agireeta ne Uncle Biko. Ne bangamba action. Wallahi.
Nali nanga Jibs nze ndi brand ambassador wa Jibs Bridals. Era ngenda kwambala kadali ya abasiramu. Bambikirira kakaya wallahi. Wandabako? Gwe wajja. Gwe Jebbi. Gwe wajja. Kati what is that? Ani yaliyo gwe mumanyi? Zubeda. Shalom yagamba konti tukubira ku Shalom tumbuze bali ko proposal yonna. Tusobola mubuuza. Chovola ba Zubeda yali aza because mwali mukola. Yes, Zubeda alino bera okubanga kalangoke. Kajibzi Bridals yenze brand ambassador. Bambera brand ambassador mberachi. Wa Jibs Bridals. Era nina no bulabo sana postinga ngandi bagita night gown eno gown jo yambala nga tebana bakukolako. Nogola eyo bagitani gown night gown. Night gown. Ebera night gown. Night gown sije tusulamu. Eya bagole eberachi. Waliwo night gown je basoka ne bambala. Tumuzeko. Waliwo night gown je basoka ne bambala nga tebana bakwambala nanka. The Bluetooth device is ready to pair. So munange mwali mu kantu. Mwali mukola promotion ya Jibs Bridals. Njagala mubuuza kana kantu bakayitani ke njagala mubuuza. Njagala mubuuza kali akantu ke nayambala nga tunakwambala nanka babira bakayitani. Kale wedda. Ne mama kana kantu kalinga akalanga abafu bambi. Lanjarin ndibe kulaba. De kalinja. Wama mami. Tuli ku Shalom 256 lindako. Wama tuli ku Shalom 256 it's happening wetugamba. Kali akagoye ke nayambala walinga nanga kalango ka Jibs Bridals. Ajikira nga nanga kalango ka Jibs Bridals. Wama yalimbaga. Wama proposal temwangamba kino vayo bulungi ng'ekifaananyi ekiraga nti nno omuntu aba mugole deni ne mule oba bampe basipai bampe mpeta ne bampe mpeta nenjambala just enyumire ku mukolo wa masecho mpeta yali yange okiwulidde Zubeda nanga agambye yagula empeta yali yiye namuwa muyange era yali agyerabidde n'agizza enkeera okiwulidde bulungi nnyo kati kali akagoye abagole kebambala nga tebana kali ka night gown yali abulanga nali nakabuleeta nze zekka bulina wano babuyita ni night gown bridal gamba bridal robe je ziri ku Jibs Bridals nze nakikolanga brand ambassador wachi wa Jibs Bridals sacho mama kyekyo nabano bagala kunti kati Amos ye yali vixen ewa wamulabako mu kitu kyonna banange Wanji by network ebuze yani Amos Lovings Shuga gali yekka ogamba Kristo ne yamukola makeup nze nange gwe nzijukira mpoziko ne Alvin yakola suit y'omusajja naye omusajja naabula ate ojo kuba nzijukira twajja ne tujambaza obaala oddami ne tulinda ku birthday ya Shuga ku birthday wa Shalom baaliwo oyo omusajja yayambaza Zubeda empeta gwe tubadde tubuuza yayambaza Shuga empeta waliwo yanyambaza Igaze nzijukira omwana twagula emmere ne tuli awo ne ba starches nange kyenzijukira deni ne tugenda mu show maza okoze kyaki bye wa mama wange tebakutawaanya kyekyo kyembadde mbagamba omukazi akufiisa that is the real ghosting omuzungu okimanyi ejayita ghosting nze saagala mugambe nti ate Shuga ate yayogera bwogezimbo kubanga nga nebyo wakola nze kuba nze ng'omuntu siina buzibu wamma Shalom tuli ku Shalom 256 it's happening wetugamba lindako wamma wakolako ku proposal yonna nze baali bamproposingiddeko waliyoko Shalom nga waliyo proposal mukwano Shuga tamproposingirangakoko kati tubadde tubuuza oli omusajja ku birthday ya Shuga yamuyambako musajja kyeyajja ate ani yanyambako ayamwambaza empeta tewali muntu yonna birthday ya Shuga twalya buli mmere sekyo twalya buli mmere ngaffe mikwano gye bannange n'ebibuuzo kyekyo kati kali akagundi ka Will You Marry Me kali mu photoshoot za Jibs Bridal twakasangawo Shuga ali ashootinga na video ya luyimba lupya nga preparinga
Adadi nawe wegasse mu kintu kino omusajja mu office z'eddala afuuko yazimu. Shuga tabankona musajja muve ku mwana atamuti akatale. Wama mukwano weberere mu bazungu bakufa abanauganda tubonaabona wano. Nze muyinza okugamba nti ate Shuga yeegaana abantu kati nabo kale naali ebweru nze mugambi. Naali mu outside country. Kintu ekyo kiraba. Kati gw'owulira otya proposal n'otagibeerako. Nange nze nagamba owaayi. Nawe sebo ne bakulimbira ddala ne bagamba nti twakoze proposal nga toliiko. Mba mubi. Mba sirigenda mu ggulu. Nfa n'enzigwawo. Abo mmanya nti sitaani yali muntu mukazi munnakenya yawaŋŋanguka n'adda e Uganda nga bamuyita Nansi. Nange okitegedde olyogedde. Alyogedde. Nange ekintu kyemukola si kirungi. Because tulina osiima abantu. Ne baba bavudde mu bulamu bwaffe twandibasiimye nga bannange. Abantu tubasiimako. Ngaluweze tuliyambale ngule. Tuliyambale. Mama muli mu Saidi. Timba kayimba mayimba oli alina voko. Tony serious okunjagala naye kati bakikakasisa. Ovanga ku mukazi ngazzeewa X. Kyali kyetaagisa ekyo. Nze sibeera nkona X mu bulamu bwange. Nze tosaako oyo tafuukangako X eva amuleka n'agenda n'amugamba genda otaayaayemu. Beerako ne wonywera nywererako awantu wamu. Kozi oli mukwano gwange sorry. Naye oli era naye mukwano gwange. Nze wagambye edda siri. Badde njagala kunyumiza. Kakati twalaba osusse. Namukubira essimu ne muga uncle. Mwana ono. One phone call is enough. You know that. Nangamba, Maka, I got you. I know what to do. Wait ennaku ntono. Shuga ng'oli omuntu amulabamu ebituli buli wamu. Ng'alaba, wayise wiiki mmeka. Kati tamumanyi tamulabangako memory baagisangudde. Nedda. Omusajja yangamba, I got you. Maka, I got you. I know what to do. Ne mugamba nsonyiwa okweyasami. Amanyi najja n'omuliro mungi. Nangamba, calm down, it's okay. Kalinoza wali eyo. Nenno leka mbabulire twewale nnyo abantu sebe abali eyo nga bamanyi mbusimanga bombu sebe batukubira essimu emu buli kimu kikyuka. Baye kagambe tolina makulu mu bulamu bwange. Nyumisa kantu. Okitegedde? Tulina otemamu akantu katambule. Oyagala Shalom agambe mbu yagenda ne tutula ne tukola 1K nnaku 5. Eno video ono interview giraba erimu 10K in 2 hours. Sokolo ndeko katono. Esimu esitudde Karo. Ane mama Karo n'engeri gy'antunuzaamu emmundu. Nina akazindaalo sibeesiga. I'm going to go on the phone call. I'm not a mungeya. Mbashuga kati mbawulire ennaku. Mungalo tebanku inze mukwano nze kati kankubule nze nagambe bugambe nti bankubire essaawa zino. Nze simu ezo ntante nagitadde mu don't disturb D&D. Gomanje nasuze gwe. Simanyi. Ontisate. Mola bakubire ne weerabira. Nasuze ku ntandaalo. Neka avubuka nwazo omuvubuka nasobola okuku. Okimanyi nti seba abasajja bamanyi kati namaze nenchegera nti abasajja bamanyi twewagira bwerere. Seba omusajja atula nga talina wakutte nagamba gezo ofulumaawo. N'otula nga takutte. Nga talina kyakukoza just nagamba gwe wa wetwa omukazi genda. Noddayo buzi nojjamu engoye ne weeraka. Sugar. Dry. Inza nayo. Ali kujja ku love. Kati nze kagambe nze shiba nze siva ku mukwano. Nva mu mukwano ngwa mu mukwano. Nvaamu bwengugwamu. Anti kati nze kati nze obuziswa bbeerawo nga seegase. Kyekizibu kye nnina. Era nze bwonkyawo ennaku 3 ng'omanya wali wakutuuliddemu. Ate yalintwala. Nnaku zibeeza. 3. Ate lwogenze lwennyini bw'otadda era bakuyambako. Aba no mirembe wa kumaonika smile. Nze nkaluma deire sirinda lwa mukaaga. Ekintu kya Caroline maka kyamuwane n'akatege. Kintu kyoyogerako. Kintu kyo.
Ekintu Shuga wesiruwaza kintu ki? Ekintu nze nakigema nkyambaza ddira. Sina gafanansi. Sijja kuleppuka n'abantu baako. Bali basanyuse. Yebyo ebibozi bye mwagala ebyekisiru. Basanyukiddewo. Nze nkyambaza ddira sina gereega. Kyobera otya onooyogerera body parts zaamu. Nze ogeredde body part. Ompulidde nga ngaba body part w'amashiba. Ngambye ekintu kyo kyakuwa n'ekitege. Kintu ki? Gwe kintu kye kisobola owa omuntu ekitege. Simanyi. Okumanya akatege kakwata kali ne mu bigere bino ebirinnya. Daba. Ne mu kigere ekirinnya mulimu kano. Oh, my feet are cute. Nange. Omwaka guno ofuna omusajja kubanga mbeera awo n'endowooza. Omusajja gwe wali naye Luli mu live yaddawo. By the way, I wasn't. Mbadde ku gundi, mbadde ku phone call ndala. It was Mama yama nyindooza abaddeho na rebani. Ne kusitula ne kujja mu kantu naye ma Shalom toyina busungu era bw'otanyiige tojja kuba nga lwaki tonyiiga kubanga omuntu akwata atya phone call mu kantu. Mama tunali akantu. Ndozo tegedde nti akubye gwasula naye. Shalom asula ne mukazi. Kikuwa ekyo kikwa kyakuyiga kinti akubye gwasula naye. Ngenda nalina kugamba Luli. Ngenda London kati badde bankubidde nga balina bye bambuuza. Mama nnyabo tewali badde bakubuuza. Ebyo bikusudde ne bikuyiza emisinde pake. Ngenda mu UG Fest 4th July wamma abantu bali London abali ku Shalom 256. Nemmwe nina omwana w'abendi gwe njagala ottimba. Ngenda kujja mu UG Fest on the 4th and 5th of July. Kingamba njogera omwana w'abendi. Yeah, tulina Suna Ben, Cinderella Baby, tulina Ray G, Virota, Omega 256, Stabua. Mama line up ebadde enyumya ena weegaanidde. Lwakuba ndi muyimbi management yange yaŋŋaana. Musajja mukazi. Ya omuyimbi mulina omuyimbi ku line up yammwe yakulira ddala nga ttimba. Salambwa. Kanziremu kati nga wetumutunuulira. Tulina UG Fest, tulina Cinderella Sanyu, Suna Ben and Bazira Tone, Omega 256, Ray G, Aida Mugo, Virota. Oh, mulabye. Nze kirungi kye nnina mu bulamu bw'ensi muno okimanyi. Nze kirungi kye nnina mu bulamu bw'ensi bwe tulina bayimbi b'oyogedde ani atunula nga Salambwa. Naye nze mu bulamu bwange kino kye siwulira kiro. Musota. Nguwulira nga bagwogera temankima. Ate teolina Google. Yogenda buza ChatGPT. Nze njiyita ChatGPT. Modo music we yatugamba. Kwama bamekwano omwaka guno eno nze mbadde mbasaba tusabire relationship ya Shuga lindako. Tusabire maka nze mpulire ekintu kingamba njogera omusajja naye nze banna. Shuga oboye amanyi. Kubanga nze atwajjagamba nina olugamba. Mpulira sikyayenza. Kati babuli akasesa. Shuga we yadda atandika kati yagambye n'abantu bali ku channel ki. Nabagambye wamma Ayogedde Shalom 256 ku it's happening we tugamba. Yatandisa alangira sente simayanze siri mu kwala nga sinnabakulangira nayogedde. Oba we mbasa Ayogedde nga tukolanga katungulu mba nkusazeeko. Ayogera late. Katungulu asoka nakuwa ensonga ze nayoganaga katungulu mba nkusazeeko. Welcome to Shalom 256. It's happening we tugamba. Welcome ya sawa zino mu dakiika 4. Welcome. Agwatsana bakubera ngo subscribing ngamba tapping akwako ka button obere atenga nengero kutegeza kale kadagala kalingo omusolo kaliwa kama katonda era kamanyi gatsajja kulanga biriwa then atemwa aba mleta kantu kamanyi gatsajja kageza sai Shalom simanyi what have the name to be Shalom services bakaitani China Shalom oil ke kali kali mu chupa eringa kate chupa yeriwa mwe tuogerera kati ebintu byafe mu bitaddewo kuba chupa sidamu kolanga tebiriwo linda abagenda kale omanyi nti chupa yeraga nti ekulaga nti weweesiga bwoti bwogenda ofuna nekulaga kyogenda ofuna results ozikwata ko chupa nagikwatako oyo namba bweti aziwekapo nanjogera ogugamba omwana gwe tewabaddewo singa mulabi bijja bino ebisanyuka ate bwe begatta ababiri
Bate bategeera kuda. Neba kati. Nakakutente. Bwat. Nedda. Kwata mukachupa. Sijasobola. Ate no kenkananga waneno Nedda. Kano kaneneko. Kwata. Yegwa kwata. Bagambe gwa. Ni mama gulo mzina nga gwine ekitwe kwata. Mono nebyo by'abantu. Webat. Ala wala. Nera choleka space ya waneno ku kitwe. Kubanga tuwokola boti obolese wano ka space wana wabera akatuli. Just. Awafujja. Negwe kimetika ebyokwegatta bya kisiru kati ani aga kuba close up eno yakaya tetuli ani agamba baleke swala nedda. Mama tugenda kola paka ncha wetugamba okimanyi nti nno Katonda yakwata ekkubo abasajja n'abateekako type C charger wano kakebo mwekayingira ati kala akotte wati ng'ataddewo allowance just in case afujja afune wayi kati lwaki yagamba mbuno mujja berawo mwesunde mwana byokwegatta bya kisiru mwesunda ne mwesunda mbukati oli nafuna byafujja Nze simanyi okikola otya? Chanchi. Kasitafe tuwadde twekwese face. Kubanga nedda. Sinageri bonna bagenda okonda babeegatta. Tewali wanene ati. Buli n'abaana abasajja bonna bali wano bafujja. Nammwe mufujjisa. Mwenna mwebikabika. Oyo kati oyo mama Jade na uli atasabira Shalom watali akoma kafana najjukira bannaye kati gulinga mu monde gwa reading kuliko emiswa. Gwali badde guti. Kati waliwo ono. Nawona era senga ebintu byange obimanyi senga ndowooza bisiiba ku radio 4. Naye engeri gye ndi maama wo kati nfunye engeri gye njja kugiranga. Era olina ekigundi ekibogina. Kindi kiti kitudde kuyika mwenda. Bwe mba nnemba situka okole mboti essaati yo. Ntya. Bwoti. Etudde bweti. Era kati gwe tulina okuteeka mu light properties nga bakutunda butunzi nti bannaye tugabako 50 by 25 by 50. Interview tesobola kukoba ne tukola endala. I know gontu guli good. Tandikirawo. Shalom power. 5 rounds and above mama kumwana wani. Neda Shalom daga toitunde. Gende eri naawe. 5 rounds zigo zimanyi. Waziyita mu ddagati lwaki. Tulange eddagala bifuuse bya kuyingira personal life. Tulina okukolamu ebintu nga tusaagako. Kati lina eddagala lyeri mu kacupa. Lyeryo ye Shalom power. Ayina n'eddagala erijja abantu kasabbuuni sekyo. Master what? Masturbation. By the masturbation is not okay. Please, if you feel like you're so okyukanga ne woba ogenze mu nsonga ziri. Ez'okulinnya ensozi z'ebuduuda. Nga mukulu bw'ayimya tayimirira aba tati kiba kigonvugonvu ate kiba kinyiiza. Shuga mbadde nsaba kati twogereko ebintu eby'amagezi. Naye tuli mu ttunda ddagala si kyamagezi. Kana kalango kananyini YouTube mpozi ng'olwana munno. Atunda ddagala lya Shalom power 5 rounds and above. Shalom power tumaze omwogerako. Wale Shalom power leo 5 rounds and above. Shalom power yonaagezza. That's oil. Oyo oli oyira nti ngamba ali mu kacupa gwe nsinga okwagala olulanga. Oyo. Yo Shalom oyo. Nti womuteeka ku anko atuuka ne yenkana ng'aka akacupa k'oba oguliddemu oyiro. Era oguma bw'otyo okimanyi kagira ne mu inches zezimu. Nze nakalaba nga ne inch. Zezo. Kati akacupa n'okesemberezaako omuyimbi omwana eno muline eggwanga. Njukira. Kukola atya mukwana? Omuyimbi nti omuyimbi alina gundi. Alina bagiyitaani? Alina vibrator. Ne Shalom akyatunda vibrator. Atunda ne gundi ne ekyaba kiyitaani? Dirudo.
oyo muyimbi abina kati nagezaako ko ekyo kicupa oh kimubuliramu atireke yatambula adigida Shuga woyogera ku bintu ng'ebyo lwaki emikwano abawala wemwawukana ate mwerangira nze mukwano nze kasitondo zaako bwoti nti osobola okugezaako okulaga abantu nti nno mmanyi nga nkwambula kati mwenna nga mweyambula nenze sikikola nga tonnakinkola bw'okinkola nga zaabika emipiira muba mufaaki nkunnyonnyole neero kitegeere nti wamakyagala kyengamba Shiba siina nze nakayawukana n'omuntu omu kyogamba njawukanye n'abantu bangi naye buli omu abeera gyali nawe nobeerako ojja okola ki naye bwe kasitookera ku makya n'ogamba ate oyo Shuga nakino baasi kimala bumazi nga nkutyako ne mama wo ku social media n'ebyatta abagenzi beewammwe embireeta abazadde muba mubayingiriza kugambye olaba muba mulwa n'olutalo bwe tuba twekuba ebikonde tebagamba tonnuma temuli kuluma temuli kuba mayinja kyenkwata kyogamba kati osupporting abantu abaali bavuma ragiba eyompise wala mukwano tonyingiza temola olutalo mukwano anti ogambye wemuvaamu olutalo kugambye nze bwe mba n'olutalo n'omuntu buli kimu Shiba wankola ekintu nedda Shiba wankola ekintu anti mpiza Shiba wankola ekintu Shiba nakeera ku matala ga kyovola aba Shuga yajjanga ewange naali emmere wentandi oba kategedde simanyi balabe bakwasaganya bintu byabwe kwata Jaden nga nnonya newaabwe nga nkubayo akafaananyi nga nkaleeta atakulekera tomulekera gega amazima bwe bulamu bwe tulimu nno essaawa zino atakulekera ebyo mugamba omusiru takusiriwaza nze omusiru ansiriwaza avoid the fool sibanga respect a fool to avoid noise I cannot respect a fool if I'm smart if I respect a fool I've made myself a fool as well so sijja kubeera fool mulekera okyusa ebigambo by'omulinzi sijja kubeera fool nja muwa treatment ya fool nze ngamba wandyewaze weewaziba fool sirina ate otegera nti fool omala mulaba asooka najja n'amala n'abeera fool olabireeyo jjukira abantu abamu tubasanga tutamidde ffe tuba tetubaagala onsanga nze waya zange zaapanze dda nze ne bennakoze jjo sibijjukira okiwulira mpoziko nina kyenzijjukira kyatuusewo ku makyawo nga bukya kyova olaba gundi y'okumakya emulemye nze nabeewuunyiza nga mugaa Shuga ajja ssaawa 2 nagambye mpozi nga tannaddayo amazzi gye gaali nga gakulukutira naye nga wabanga yazzeeyo kyokka nno oli omuntu ali responsible nze nsobola ozuukuka nenva mu buliri singa omusajja azuuka n'abuvaamu naye wabusigalamu mba sisobola vaamu nange gwabadde agamba 5 rounds zo sizikolangako amazima matuufu kujjukize mirembe ndi wakamu ako nzijukiza wawe nakolera 5 rounds nyapo nze mbeerayo katwakyo nga mwambo nzijukiza nenkugamba 5 rounds yemu just yali ne olaba angambye lwaki ndete werabidde olina kulajja n'okudduwa kyokoze kyaki werabidde olina kulajja n'okudduwa ng'ova mu wakisingi otyo kale twegajambule tweyisa nze abantu besinga okwewala be bantu nga bano kubanga naye tezaali 5 rounds just yali emu naye nga ya mugaso era kulekera onoonyumya na mukwano gwange nedda kino kya busiru bambi era ayagala okunjanjinga janjinga na mukwano gwange bambi yafunye omuwala omwana n'amukuba olugalo mu bberi n'amabaza lwaki onkubya olugalo n'amugamba mbadde saagala omala naye sinadda ngulu sigala sigazaako mikwano mu bulamu bwansi mbu bamukubye ejjaba ajjamu starting ekyenkumupa oli n'asayininga essente ye naye by the way ngenze nezijjukira oyogedde ku mikwano gyo lwaki abawala muunya namukwano gwange awunya bwe nayawukana naye mumanyi ng'awunya bizigo oba ng'awunya buwunya ng'awunya bizigo ng'awunya n'okuwunya mutegedde gw'ogamba gatwagata mu ntalo zo
Mutegedde owebizigo ng'awunya n'okuwunya mumanyi. Simanyi oba N'akamwa kawunya sekyo. N'akamwa kawunya sekyo akabawala. Awunya n'akamwa sekyo. Nze mutegedde. Awunya akamwa. Ayina n'ebyenkwa wasekyo. N'akamwa kawunya akabawala. Akamwa sorry. What was I saying? Ogambye akabawala. Akamwa. Yeah. Waliwo akabalenzi n'akabawala. Anti akabawala bw'obadde ogamba. Kyentegeeza. Hey. Bambi, it's not Wait, right. you felt mouth and then I was saying what? The other There's mouth. another mouth. Yeah. We have two mouths. Yeah. Even they have two. I have one. No, men have two heads, women have two mouths. Hey mama nyabo nina akamwa kamu kajja kuba kamu. Naye buba bubiri mukwano kubanga jjukira wali ettama. Ettama liri kumpi n'emimwa. Bambi abawala tubasaba omusajja nno waaba awunye omanya bambi ono just abulamu mukyala muyonjo abeere ng'akola ki amusamulayi tebyakkirizibwa kuwunya. It's not okay. Abasajja tubamanyi olumu babeera careless biki ofuna kyo mwekwasa oba musambi wa mupiira. Naye omusambi w'omupiira nga yawunye tawunya aleekaana nga yawunye kakutanda abe wa maniyo banzise. Ava ku basajja ba Mani. Mukwano ze mpagira seno togamba manyi baseno ze manyi baseno. Shuga ava ku basajja ba Mani. Best boy awagira ki? Nyinzo wagira timu enchamu. Olimba wa Arsenal. Awagira Arsenal Ije. Kati kitegeeza Arsenal gye mpagira. Lindako. Banna. Okakasa. Lindako. Sagala kwedabira timu yange. Temunsiruwaza. Tawagira Man U. Tasa awagira Man U. Okakasa. Man U yerimu musambi Shuga. Drogba. Na musevingako bicho manyi okuwandika ebintu. Manyi kati bana muwandikako bicho. Yerimu Lionel Messi. Kubira best boy. Messi tali mu banjo. Mulimu Messi. Banange gamba Messi. Mulimu Bisaka. One Bisaka. Shuga yogera buli. Mulimu Sergio Aguero. Sergio Aguero. Mulimu ani. Best boy Java, this is Caroline Barker. Yes, please. How are you? Okay, how are you doing? I'm fine. Oh, I get a Timothy. Arsenal. Ye jempagira. Wama mpayo omusambi wa mpira omole yateba golo n'ensanyuka nnyo. Kite ekikopo ky'abale masagala oswalire ku mpewo kite. Wamoli omusambi wa mpira ateba. Jokales gwe mbadde mbagamba. Yes, waseno. Best boy waseno naye. Okuva na lero by the way. Sano twale ekikopo kya Man U munatuzanyisa. Wasanga omusajja awagira Man U. Solo kitwala fe. Obuzibu baba Arsenal naddala abakazi waafuna omusajja awagira Arsenal awunga. Mbate mukyategera. Omusajja awagira Man U. Anti nyanga sina musajja awagira Arsenal. Man U musambi basambi ba mupiira. Lero mwesonyiwa abasajja bawagira Man U. Mumani basambi ba mupiira. Shuga Man U team. Kale ekikopo kye mbadde ngamba kye tugenda owangi mwe baani Abaseno kye tugenda owangula. Mugenda kiwangulewa. Premier League. Waliwo ekikopo ky'ennanga ku Star Times. Mwe bano ba kiki? Naye nkyerabidde. Arsenal bwetyo oba bagiyita bawunga oba bagiyita Ballon d'Or. Anjikiza kunakaliyo lifestyle. Waliwo ekintu kye tulina obuwangula. Kikopo. Arsenal nga muwangula ki? Kikopo kya Man U. Nga muwangula ki? Kikopo kya Man U. Okuva no kikopo kya Man U. Olaba aba Arsenal batuse ekiseera bambi. Wosanga omuntu awagira Arsenal. Omwana wesoko omusembeza omuwe ku hug. They are going through a lot. No, we are not going through a lot. They are going through a lot. Abantu ba Arsenal nze mbagala nnyo era ndiwo okubabudaabuda because I know what you're going through. Fenga aba like league mina league Premier League. Nawona abimunyonyo atagenda bitegeera. Abana ba Arsenal okuva wiki yali wiki kye. Sekafa yeriwa. Eri ewedde. Waliwo Sekafa. Okuva wiki ewedde abantu ba Arsenal twakitegedde nti waya kati zaasotinze. Zaasotingidde ddala. Sekafa. UEFA. Agenda kuza coach Europa. Bundesliga. Europa. Mbimanyi.
kati tusobola otwala gwe Bundesliga mpulira ate ekikopo njagala kya kikopo oba wangula buli liiga erimu oba bawangula batwala ekikopo sagala bya ligi just gwe ngamba kikopo kati Bundesliga ki Shuga Bundesliga ye ligi ye ligi kati njagala kikopo ya Man U Changamba chino sagala bya ligi buli kikopo Man U kye yali ewangudde nedda sagala bya ligi wamma jebbe jangu nyambe bana bona tebamanyi bintu bya mupiira okiwulira gwe anti kati njagala Bundesliga mugambye abantu buli muntu awagira Arsenal they are not okay wamma waliwo ekikopo tetulina obwangulo kitegedde yeah we understand what she's City going through chamani City oba chamani U mugambye kati sagala ligi kanku example Shuga nga twaberanga ku somero ndikola ezo competitions kangambe MDD buli house inze nali mulaudero ku St. Chises Bugolobi nga tukuba abakomboni okufaako obufina abekiwanuka ne muwangula ekikopo secho kisoka ne tukuba kati balamu oli wa Arsenal kale wa Man U ntajabba wa Man U kabiri wa Arsenal anti msola bera mwinaba Arsenal anti kati ndimu ate kati wacho otwawula naye kale twawula mukwano nze sina nze abantu baseno kyembagaza kiri kimu babudabuda because I understand you're depressed sisobola toyiya tojabbera wa Man kiki kyogezako what are you talking no like ngeza kunyonyola kale chalo mwawagira ki Man U teri musajja wagira kale abasajja ba Man U baba bategeevu babeera yeah kati abaseno battani no just just okuva last week twakitegeera nedda sina sibawalana let me tell you she jebbi okuva last week kino ekikopo kyetugenda okujja ku gundi waliwo kutibajjako mugenda kukiwangula kale mugenda Arsenal mugenda wangula Premier League Leicester City tugenda batwala ekikopo buli we musanga omuntu awagira Arsenal owa omuwala yenna waliwo n'abalala omuwala wosanga omuwala nga bawa awagira Arsenal bonna mubakwateko webat Shuga jangu mukwano it's okay mubakole webat ate ekikopo kya England ekyo nakyo kyaffe tukitwala mukitwale mulina kiri ekikopo kye mwagala Europa Sekafa UEFA byonna mubyagala sikyo Sekafa ebeerayo ddi byonna mubyagala tugenda bitwala okay onjagala oli gundi Sekafa y'Arsenal anti yabadde neewuunya kati lindako kati Sekafa temubeeramu Arsenal tugenda kola Africans nesiri mufirika ni mchotala tubeere kati antishovolaba mbadde nkigonzeza bwenti waliwo bano bagundi Crown Gifts babayitani bano aba designing ebirabo ne bakola magzi biki kati njagala mu bagambe aba Judical Solutions bafune ne Judical Solutions bagenda tufunye ebikopo ebyobuugi ekimu bakiwandikako Sekafa ekirala Premier League ekirala byonna mbiwa abantu ba Arsenal kubanga bya bikopo bye bajja sopennanga abana ba Arsenal banzisa ate jukira abantu ba Arsenal bali emotional waliwo ekikopo ekirala bali very emotional Shuga is overthinking let me tell you people of Arsenal have these characteristics kankubire abantu ba Arsenal babeera n'ebintu they are short tempered they are emotional bakaaba mangu banyiiga ebitabakwatako they are derulu kwa buli kimu balaba bakisobola kachova nze mbadde njagala batubakolereyo ebikopo Shuga is seriously taking her phone I think she's calling someone agenda mukubira mugaye wamma baby wamma ekikopo kyaffe kati ndowooza omusajja yali amukona n'amugamba baby ebikopo byonna byonna ngenda bikuleetera fe Arsenal I understand what you're going waliwo ekikopo kyembadde nnanga which is okay yes finals Carabao Cup wammali tubadde tukola Carabao Cup sekyo nga tugiranga ku Star Times sekyo nemuwangula Samora wanje tubadde tukola Carabao Cup sekyo ate omujjaako Arsenal nekola etya seno bagikuba ediyewa I told you kimala batukuba ddi kimala Manchester City yabakuba bazi Manchester fe Manchester twamala ne tugikuba Manchester si Man U si Man U Manchester City ne Manchester United mubeereko omu temwegabanya Man City ne Man U ziri different ate kati Leicester City nayo ndala kati mwakubwa kati njagala okkirize nti mwakubwa tubadde ku table
Waliwo tebo gye tubaddeko. Nga muli waggulu. Waliwo tebo gye tubaddeko. Nkugambye kasita osanga omuntu ng'ali depressed, ng'ali derulu, ng'ali emotional. Mubuuze, do you support Arsenal? Wakugamba yes, muwe hug. Tuli on top. Yeah. Yes. Yeah. We on top. Oh, yo, check it. Tuli on top. Tuli what? Muli on top. Fetu, we are the elephants. Yeah. Katwashe tubeera ba lion. Tufuneyo ekintu ekitiisaawo. Lwaki tuli ba elephant? Bannange. Ekyo ky'omupiira tukiveeko. Tukireke. Anti obuzibu tebakkiriza n'okubawumbawumba tebakkiriza bagumya. Balaba gye bali. Finals on the second yali ddi? Yali eba second oba yali oba 29th. 29th yali ku Star Times. Oba yali second yankya. Negwe omanyi kye kitegeeza omusajja okujja okukwana n'akugamba wagira maani. N'agamba wagira maani olabira ddala omuntu ategeera naye omuntu waaseno. Oba olina omwegendereza. Sajja waaseno. Muli too emotional, that's the problem. Bategeera omupiira owali Shuga ye buli liiga agimanyi. Anti buli liiga agimanyi, but she's delulu. Kugambye, when you find someone who is delulu and depressed at the same time, so kumbuze, do you support? Do you support Arsenal? No, please. Attack me like me. Not your team. Arsenal. Yes. No, when I knew that you support Arsenal. Depression wange yajja waayo. No, when I understood that you support Arsenal, I got to understand where you're coming from. Nze mpagira timu ya baseball yonna jadda gyenzira. Arsenal. Yeah. Oba wagira Arsenal nga ngende. Mujja kuba bulungi. Naye walinga na Uncle Uganda Cranes egenda ddi mu Carabao Cup. Bwe buzibu. Shuga, tujja tulali bamale bakusomba kusomesa omupiira bulungi. Tugenda kusomesa. Era kitufu abadde alina kunywa abadde alina ofuna. Tubeera mu Sekafa. Naye Uganda Cranes tujjirira bayira. Waliwo mpira gwe twakuba Congo. Shuga byamupiira Sekafa. Kati batuweemu Man U. Abaana bawe. Osokola bonyanga awo. Abaana bawe tactics is good. Waliwo omusambi w'omupiira gwe Alan Okero asooka akutebere Man U otegere nti abaana bawano batiibwa. Abatukuwa Okero. I don't like brown men. But Mazima, I like him. Tukuletere Obua yali. David Obua ina mukwana gwange yali alya. Awo mu lockdown nampangisiza ennyumba ey'emunyonyo eringa ku shero ng'oyisiza ekiruddu. Shuga kino olugamba. Okubuulira. Eno kabadde etaliiko nzija omanyi nga twayinga tukulanga kabadde olumu evaako endabirwamu y'omu makati ye. Ng'eyo kitegeeza tagenda kuddibwamu kati ye Shuga. Obuyingiza eno bifulumira wano eno. Tumuwaani omulala awo. David Obua. Kandabe. Mumanyi naye nina abawala nga babemanyi. Tukuwaye Azizi. Azizi Azion. Kayondo. Azizi Kayondo mumanyi mukayimba. Waliwo Gawuchi oba ye Gawuchi. Waliwo nzalo abona bategeera te mu luyimba Rapia Pounds. Azizi Kayondo soko naye kwa Azizi wafanana. Wuuyo agenda mukulaga. Mundage kwa Azizi. Naye nga bana wobagamba. Kate golokipa yani Onyango. Abaana soko obabuulire engeri gye wayanguye okuba mu depression because sinagivaamu. Heartbreak gyewavuddemu naye depression. Byonna sinabivaamu. Kati oli eno bakunansingako kuba sibigendanga mukko. Ate otugambye depression gy'olimu si ya mupiira. Mbadde ngenze mu ya mupiira. Yona Azizi Kayondo. Gwe Azizi nga yakula nnyo alina n'akazigo mmanyi. Yeah, and he's tall. Yeah. And he has a beard. He even has hair. Yeah. Nsolo yimbira ndika kati nafuse mwindi omuyimbi nsolo yimbira Kayondo Abdulaziz. Onalabika alina balina ku Luganda bimmanyi. Nina bazizi bemanya bali awo ekireke waffe. Okirira boti. Asobola okuba nga tabayinako. Oyagala kiko oyagala musajja. Naye era musiraamu. Ojja sobola. Jukira okimanya alina quality zonna zenjagala. Naye tojja sobola. Tojja musiima. Nze jukidde gyengwa. Tojja musiima. Tojja sobola. Lwaki sijja musiima? Omwagala. Sigala woli. Omwagala. Kale nja musobola musiimye. Musiimye kati nze musiimye. Ati nze musiimye. Nze musiimye ate simuvaako. Nze n'Azizi sisobola kubeerawo waatali. Nze ebbanga lye mmaze nga ndowooza ku Azizi. Tunula eri.
inze ndi mukyala wazizi twava dda okiwulira yandekera abaana mu kyalo oyo gundi oli omwana gwe nakulaga wazizi Azizi ki Kayondo Abdul Abdul Kayondo Abdul Aziz omwagadde asamba namba ki omwagadde namusima naye mundage y'omulala tonoola wali eri ogambe Azizi jebbe omwana mugire Azizi alina akazigo so njagala pashua sagala tuka abidi musa bade manye namba ziba 11 tebabera 11 footballers kati namba 27 asamba ddi tabera bolo boy just number tekijja soboka ogetandise kuzala omusajja no omuntu omye bolo boy omanyi bolo boy kyakola afuwa firimbi yes awaye mu bolo boy afuwa firimbi yoyo Shuga ebyomupiira tubiveeko asamba n'abazungu ate ono maama wange maama Zubeda ajja musiima ono n'abakoddomi bajja musanyukira Kayondo aba yeddira ki and is humble nte aba ava ku ludda lwa Shalom Kayondo musiimye Kayondo my love Honey darling sit at Chipupo Matamapuchi mwagadde gwe Kayondo yeddira nte jukira Kawesi naye yeddira ki nte how are you yangamba nfune wante yangamba yes yangamba yagala mbe ku wante era nze sola nonya kenfunye owente kimala kati Kayondo bampita Mrs Kayondo kati soko nyanjule nyanjula jukira nokwebika enviri giko musajja wange musira ya kati gira yangu tuli ogize naye ogenda kwogera bulungi towogana otegedde okay wano nga tukyali ku Shalom 256 it is happening wetugamba tukuletedde omukyala omugogofu nga 2026 yali agiyingidde ali single naye nga mu kaseera kaneeno status ye yakyuse omwami wemubanga mumanyi njagala ku bantu abagala ennyo Uganda Cranes omukulu Uganda oye omwami Kayondo Abdul Aziz abamu mwamuulyako mu kayimba ka Pia Pounds nagamba Kayondo omukyala nalina obubaka bwe era ng'agenda tunyonyola omwami Kayondo Aziz amumanya atya amutegeera atya era obubaka ki bw'ayagala okuba ng'atamuwa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze bampita mukyala Kayondo. Oh yeah. Abdul Aziz. Yeah. So my name is Mrs. Kayondo. Yeah. And nina ebintu bingi byenkoledde Uganda era mbadde nsaba billion 5 ez'akasukuba ziweemu nze. Kakati abasambi b'omupiira bano abaana olumu baba batya. What is so different about Mwami Abdul Aziz Kayondo of Uganda Cranes? Auntie Tata with Father Abraham. Otyo? Yeah. Okimanyi nti nno. Ate nga wante abaana b'ente baleke tebasobya. Otyo? Omwana w'ente bw'omufuna mukwate nga omwana w'ente omusulo tegumuluma omukeberako n'ofuba okulaba nti afuka mu budde omusulo tegumuluma malusu tegamutuga omumirirako energy gy'alina oli eri agenda n'akusambira omupiira ffenna tugamba oya oba mulabirira ate olaba akasambira awo wangi maama ndowooza eddagala lya Shalom balumupimirako eryago nti anti anabikidde nga alina amaanyi g'ekisajja kituufu so yeah. How do you feel okubeera ng'oli mukyala Kayondo banayisa kisuubira Mungu agera bigere oh my god alhamdulillah mashallah bismillah obubaka obusembayo obwoweereza omwami wo omulungi Azizi Kayondo. By the way, Pia Pounds kyeyayimba bangi sakisiima tasobola bw'atyo omusajja wange okiwulira naye yabasaba olukusa yalimpadde collaboration n'ennyimba erinnya lya bba wange n'ayimba Bonyango. Manager kuseemu again give you a call. It's not okay. Omukyala temwamwebuuzako nga muteeka erinnya lya bba we mu luyimba kubanga kati Pia abanga ayagala okunnwana alina akawato siina
okiwulira mweru ndi muddugavu okiwulira Yeah. kati lwaki ayimbirinyere amwagala mumu we sijja mumu ate alina engeri gye yakayimba yakawa paati yaako n'akyusa namu Azizi Kayondo. I know I The felt first time hurt, when you had but daddy told me it's Yeah. okay nangamba honey nze n'eddoboozi lye siriwulira teyalisiima nemugamba okay for me I'll sing for you ate omuyimbira kati awo ne muyimbiramu okay baba Ada sorry mbadde manyi tumaze muyimbiremu she's shy musirunze bannange eno interview twagikoze tugenderedde ki kubanga kati naye kati ndi kuyasi ndoza akantu bakajjeko mwe nanga ki ani twena namba yo musajja nsobola gifuna tugifune kati njikufunire ogire nje sijagala mubuuza kusina nyoba kya tebalimbo bakibiri bye badde bya interview kiwulira nenze sina nyoba kye mwetazo baki just mubuuzeko njagala mutabani wange asamba akapiira kati njagala amuyigirize then nange njagala bera team doctor nza kusema nabera nga team doctor wallahi blight wallahi sibalimba nabera nga team doctor then ngomuntu oba bamumenya nga ne taliniment Shuga omusajja gye wasuze Liniment wamukwata nawe manyi liniment. liniment anti nali nga amagulu g'abasambi b'omupiira waliwo omwana gwe yasamba akapiira ku ssomero ng'obakwatamu waliwo nowa basketball yali muwanvu ng'obakwatamu mpaka wa wakomanga wa anti kisinzira wono sosola nnuuka eno nga munaye sina kyakola nga nnakwatayo ng'okwatayo Akwata? singa anti sinza asalawo wonuuko kiwulira ate abasambi b'omupiira abo banuuka eno nze banu ate nze mbayunga Eno omukono omuyuzi. jjukira kati ndi lefuta ate ndi naalongo kiwulira Beka agambye mboba owulira ki wano eno waga kuyunga kati oyakuyunga ogenda kwebaka wali kati Caroline Maka wabaddayo bwati ayitewo bwati jolaba nga weeyunze kiki kyoyasama osinika kyebinnyo mpita wa ngamba ng'ovuga mwana wabandi oyagala mutta tasola fa Beka yava ku byokufa yakola atya onnaku yese eno gyalabye takyayinza kufa kulwaki tasola fa yakola atya twagenda eyo abasigadde ffenna ntunywa walagi Sky Soldier omanyi Sky Soldier yeebaka nga nywedde walagi asumagira ne yeebaka mubbaala wallahi asumagira bannange kati Beka n'akola atya aba gamites abakubulinzi gamba wallahi bilayatullah ne mukale ntansolowooza ku Abdulaziz tugenda kubanga ekintu ekyo kikikwasaganya ab'emikwano n'ab'eŋŋanda twagala okubebaza okubanga mutugumidde kutuuka eno nina mukwano gwange nga baba wa Bobi Wine ani Baba we nansana Irene Kayemba mukwano gwange nze ndi connected to what abadde ogenda gamba the first family ate gwe nzijukidde gwe Aida gwe mwana gwe Aido nsobera mwana gwe Aido nsobera buli lwenkulaba ziweddeyo anti manya otulo nze nemmanya gwe Aida tonnenya leero nsazeewo nkya tuntuntuntu Aida tonnenya leero nsazeewo mukwano tewalimu nsebo n'omudola bwoti ate walina yali asibye ekiviiri nga kyagabeeranga kino eno nkyebikiridde by the way ndozi olaba Abdulu byonkoze enviiri zonna abantu ab'ekampala ennaku zino ze basiba nze nazisibaasibadda kyova natuuka n'ensala nga ndaba byonna bye musiba nabisibaasiba dda tonyongeramu kuba nze mukama wa shoteya nedda ntuuka butuusi n'enkoowa nze mukama wa ntuuka butuusi n'enkoowa nga ndaba byonna mbisibye biweddeyo naye kati ekyo tukivuddeko tukyalina ku kya Aida kikimu kyagazaaki okimanyi nti nno bannaye kano ka by the way nze simanyi bya bufuzi bannaye temunteeka mu bintu byamuggwe okimanyi nti nno Bobi Wine nabeera president osobola ofuuka prime minister anti kujukira oli connected akumanyi era omugamba nali mu video yo sebo by the up to now Bobi Wine he calls me Aida up to now ye yagamba talinnya yange ampita Aida gwe Aida we asinakira mulyama atu Aida Bobby Aida Bobby
Kati wakwita Aida ng'omwito ng'ogamba otya. Jabbe bino ogenda big kolanga miscellaneous tebirina genderamu Kati wagamba mbo hi Aida wa Bobby ng'omugamba otya. tayogera bwatyo wali omuwideko ng'agamba hi Kale agamba atya. story kimwana Sorry ki Aida. Kati genda omugamba ki. Oyo papa wamaanyi Nze akagamba papa mmanyiwe katuula. nedda si bwe papa abo byemweyita by the way okuva naleero ab'emikwano woba olina omwagalwawo mufunire erinnya eririmu amagezi mulekera oyita abantu mami daddy tebinyuma mukwano ng'olabye n'abaagalwabo bye biyite baagalwabo bye byoyagala mami daddy si biri bwe biyite bwe ffe twagala kweyita mami daddy nani nze n'omwagala wange kubanga nze bba wange ampita mami nani aliwa kulonna ampita momi gw'omanyi akuyita the stuff of the bimwazanyanga tuli bato mbu mama ne taata mama ne taata Kobo. bano beekola eby'empisa embi mwe mukimanyi nti abantu sebo kati sa naye gwe kankuya twazanya mama ne taata ne mwekola eby'empisa embi kati nga mwekola eby'empisa embi webitukako paati ng'oli yebaka naye neyebaka okugula kati mwena ne mwebaka kati kumakyo nazuka ne bamuteekamu ebigoye mbu mama ali lubuto You guys play that part? yes nga mama asigala ewaka ng'omuntu akwerako kalongo okyali muto ani gwe beebakako igwe ng'ozanya ebya mama ne taata ate gwe ondabikira obwa dikiteta nga gwe yali ayagala obbeera maama ogamba oba sinze maama kati ebyammwe mbivuddemu anti wali abaana abalinga babigamba ebyo nze kati oba nze sinze maama kati mbivuddemu nze naye njagala nnyo okubeera kibebi nga nina okaaba ne bansitula nengenda ne daddy ku ssomero bwe batyo yanta mwoyo you went inside me But what inside me? Oh no. Nino laba mkwano. Let me yes, kanchi mugambe chichi neno. Ochitegedde? Ochitegedde? Yes, so. So that stuff, ebyabadde irere. Babuuza. Chichi. Ebyo byongenda babuuza nga munziramu naddala gwe. Ababiri tetwaliyo omukwano. Batugambye gwe yali camera person. Oyo omukazi yabadde ayogera Frank Ntambi yamwogeddeko kyadde kikazi kinene nga kyeru kyajja ne babiswanga. Aha. Era yabadde agamba kati Jabbi waliwo Jabbi agenda tuwa ku lugambo nga wetukole eno. Jabbi lwaki wakuba biswanka? Bagambye gwe yakuba biswanka. Jabbi by the Jabbi ne Becca tebalwanako naye nze nina mukwano gwange. Kati ani yakuba biswanka? Nina mukwano gwange kyali wange yakuba flying kick yagijja eri ku entrance ye yibaliwa Sweetland. Yakuba flying kick. Bamulaba ku video yali mu t-shirt ya orange. Era nze oyo kati tuli tuti. Ntambula naye buli wamu. Era buli muntu wa commenting ebintu bya kisiru ku video zange kati munkwate bulungi ntambula naye. Kimanyi. Omutegedde. Era yali mu t-shirt ya orange. Era muba mulaba mu ka video yayitawo nga Swazniga nakola ojikaza films za batenda je twalabanga. We balinga omuntu wa very no mugere ne kola so. Mu slow motion. Kati gwa kimanyi nti no. Sorry. Respect your mother. Nchimanyi nti no ki. But all in all, njagala okubategeeza naye nti no kati otwalwa biswanka ni Shalom Luvaawo. Ninda bagenda bekwatiramu. It's called inferiority. Like Shalom is one of the people that has given Biswanka a platform like a lot of times. A lot of times, but it is called inferiority complex. Who is suffering from inferiority that? complex tujinyonyola batya mu Luganda. Nonze njimanyi. Anti mu Luganda kubanga mu Luganda anti soko ngambe gwe kikwata then nze nchinyonye mu Luganda. Kiri kwani kiri ku Shalom kiri ku Biswanka. No, kiri ku Biswanka. Because era what Caroline Maka is saying is omuntu okubeera nga I don't think it's inferiority complex. Because whenever you feel like complex. Byombya bina. It's superiority complex because olowooza oyino amanyi goyagala oli ayino mo oshegera olowooza oli wakabi ate nga tonnatuukayo amanyi atamanyi nga tamanyi nti tamanyi oyimbi akayimba ka Bobby Wide oshegedde ekintu ekyo oyimbi akayimba ebinyo oshegera omuntu atamanyi naye nga tamanyi nti tamanyi era yagamba oyo aba muki musiru nze njogedde byali mu kayimba oshegera you can't tell me olaba kambabulire n'obeera n'omuntu let's say in your circle yayomba ne Shiba yayomba ne Karo yayomba ne Shuga yayomba ne gundi jukira ina hit ya abiri yaziba wandi you're the problem if you are out there kachiringa mukazi let me tell you chiringa mukazi nga gwe ever mu break up gwe ever bali be babeera ababi check yourself
Check yourself. Boli akagato kamwamba nti. Nedda. Ono yagoba. Emirundi egisinga yagoba. Naye gwe buli kaseera gwe bakitingako gwe badampinga gwe bakuba gwe bakola check yourself. Check yourself, you're the one with the problem. Kati gwe n'obeeraawo era nga nabadde njagala by the way nina kye nabadde njagala obuuza nalabye interview Makona gye yakola Biswanka nga teyarwana. Reason lwaki mbuuziza because I didn't really see, I'm not even on anyone's side, but I didn't really see where exactly nze nina side Shalom omuntu wange anti ne lulera yali ayagala training yavumani bali bayomba nani ali yani bali balwana nani walu nze wamani nina side Shalom omuntu wange bwe nobeera nga buli kaseera gwajja okuba bannamawulire ate ng'oyagala obeera mu mawulire. If Biswanka didn't want to be hosted by Shalom teyandimukubidde teyandize mpaka Kisaasi. Biswanka beera asima kindi teyandize Kisaasi yagambye mbuno Shalom ye yamuyita. He just said that story. Because like story. Because we're going to TikTok. Biswanka ye yakubira Shalom. Then this packet is a different. Nalabye Shalom yandaze calls Biswanka ye yakubira Shalom. Shalom namugamba wali temwali simaya ku kodi. N'abasanga awo. Sibe bavuga ne Shalom amujja ku kodi amutwala ku location because he wanted to be on air. Ndozanga yetegese nti wangambire ekintu nja mukuba trending. Anti because ye mumutwe kula fitina. Where else has that boy trended? Walinga ali muka video nange. Ono ex wa Biswanka. Olinga amazimu kwano lyabbi omunywereko omusulo tomumanyiranga ne bw'oliba weebasenga olose kumumanyira zikuona abe maaso mukwano nnyoko yamanyi shani gw'omanyiira. People mistook that thing and by the way that was the time I stopped being good to people. Kubanga naye kenyini yali achipika. No, we didn't have a relationship. We didn't even have nothing. Like you guys were involved in a video. Like chiriwe chiti Biswanka oyo bamuyitani omulenzi gwenkola naye ku radio Samura yamuleta ku radio. Bwamuleta yalina scooter juke yanze nsaga yalina scooter n'entula ku scooter ye nanvuga nansaba challenge nenkola challenge netambula nga bampitalidde Jasmine wa Jumia. I remember that time. After that video ne mugamba nga nina show ku Baba TV nga tebansasula ne mugamba jangu ku baba tukole najja ne mujjako interview kwani naye nkola show ya Lugambo nawo ne tukwatirawo challenge then Biswanka ne bamusiba. Nga omuyimbi oba muwala simujjukira nalinnya oba yamu cyber harassing ne bamusiba. Kati we bamusiba ngogo musangu kyakola nali ku live ne Don Chris yalina oba ED nga Don Chris azze wange. Don Chris nangamba neno omuntu gwe ba mentioning am comment section ngani mulaba nnyo mu video naawe konze mumanyi muntu wange ochegeera nangamba kati oyagala mukolere kikonze nyamba akole ki ave mukomera ngo omuntu omulala watali agaliza muntu yena bera muki mukomera obo kitegeera. Then Don Chris nabala akakadde ku live nangamba nkwadde akakadde babuza Biswanka bamukubide simu ne bambuza wavudde ku police nti navuddeyo naye bangambye wesifuna sente by tomorrow sawa bameka banzizayo wa mukomera nampa akakadde nga kufikako emitwalo 3 atandikirawo kubanga oli yagamba bambanja mitwalo 7. Kati nze bino byenva ku TV nga nkoye navaayo kiro gikasho yange gwa saa 2 wovire ntindo kutuuka emakindi ziba sawa nga mu 3:4 we mwakolera video eyo nali ku live ewaka waliwo n'abantu bangi waliwo fine waliwo ne sanita oyo like there was a lot of people at home nze wange wabirawo abantu so ndi ku live ne muyita ne mubadira sente nenzimwa naye waliwo vibe ye kati mu video nankwatako bwati ako kapati kenzuke koze kati wankwatako bwati ne bakatemamu mbutwekola ki tweyagala but we've like never okufira buli kyenna mu bulamu bwensi ndayirira ku baana bange I've never had anything to do with Biswanka. First of all he's a young boy. Oshegera so tugamenti butobwe mumtawanya. No, for me I'm talking about me and him. We cannot be jukira inze njagala omusajja nga nsinga emyaka nga 10 ku 19 ngaba badde nawe baze kusingirawa bajinsinga golo kuba balabanga batono bajinsinga n'omuntu gwe mbadde naye asinga emyaka jiwe n'omusanvu ku 8 bajinsinga muno bajinsinga. Me I never date anyone that is in my but me what range. I believe olaba
ekintu kinene nze nali wamasagala kwennyonnyolako ye nze ebintu by'okwennyonnyolako biveeko mukwano twenyonnyoddeko nnyo buli ayagala ategeera atayagala abireke. Nze gwe njagala okulya gwenja okulya mukwano nga mulabye n'ebitundu byange ebyekyama. Me I believe because of the 2 incidents we've seen where people have become popular ne bakola ne shows because of naye nange ngenda kuba omuntu oluyinkola ekyo jjukira nakayimba obuyimba 2 ojja kukola Karo nja kukuba naye stand yaweddeko kugamba funya Karo uno nja mukuba oluyinkola ekyo otojja kukola gwa bankuba nkaabe wenkukuba obajja kukwata mba nina okukuba tujeteka mu sound ne gamba ku bintu byewakanyiza mba nina kukuba bya ddala ndoozo mpa mmere but kyembadde ngamba olaba Kenzo yakuba kasuku kya trendinga bonna at this point in time they are very well bonna bali like very very well mpozi Kenzo yakuba kasuku nafuna hits natadda mabega nedda sinika binyo addayo mwami wange kukuwaza yakuba kuku zineno zisamahongo zihuchanya wachegeera zowuchi hanya nenze ni mukalaba wano nga walampye meza wa kasuku yakola daga onkubye but you see that trended and somehow bonna bava mungachi bali bulungi incident yaddako baterera I believe I don't know incident yaddako ojja mubuuza incident yaddako amama ndabye jetwalaba palaso okukuba alien nafunamu ekivulu actually ne palaso ekivulu kye yakikola but feud nayo netandikirawo alien nakola ekivulu najjuza you understand. So kati me what I believe is waliwo ayalimbye biswanka nti kiriza interviews zonna ziyombereko okubeba presenter omala okola ekivulu biswanka nze nkubuulira bulungi because sikuyinaako buzibu sikumanyi naye nkubuulira bulungi n'ennyimba zo sizimanyi naye nze nkugamba togeza n'okola ekivulu out of this stance abantu bali mu kulimba abantu bali mu kulimba bakwokesa yenna ali okugamba okola ekyo ekintu bali mu kwokesa. You can't mupe video banetute video nazirabyeko biswanka byonna byoyogera making sure tolabikira mu video ng'oyogere ebyanjwanjwa. Yes oyina babangambye abanawo bakola misinformation nina TV generalabye nga naye ekola misinformation byonna mubikole naye biswanka tolabikira mu video because the videos nazirabyeko okuva Genesis ebintu gye byatandikidde obuzindalo bulyoke bugwe bubule bajja bikusasuza so mukwano nze ngamba buli omu ali okuwaga tukireke tosobola situla abantu wano Shalom omusobola kati soko okole yawo ki concert wamma bano bakulimba jukiro ina hit 2 aina nyimba cho anti akakayimba ke mwakolerangako bali bakayita cho tosobola kerabira naawe no anti ndi mukujukira kwa aina kusaba tunulemo Antobe mfune siwero akonako ka biswanka akonna kawulira ku TikTok. It was a nice song and by the way that young man is very talented. Biswanka you're talented but I don't know what is wrong with you. Semanyi lwaki abaana abasinga webabera talented ne bagenda ku TikTok ne bachagamba biswanka ebigambo bino because me I like him as a person and mulumirirwa I feel like Biswanka has a very beautiful voice but I want to tell you akakabuli sika abantu bayimba mukwano ebyo abirekereba alien baraga bakuba naye abantu abayimba mukwano tosasanga sanga yakubye omuntu oluyi ate nga naye omuntu wakola ki anyiga akopesa gendo okube mu Shalom akayimba tosobola kusanga ani omulala gwensobola okugerezaako. There are a lot of people who do Alantonics nga akubye omuntu oluyi. When you sing love you're supposed to like look like love. Chovala nze sikya yingira abantu kwa kati nyimba mukwano kuli nice tebanna kuvuma mu waneeno ogenda tutabukira nyabo ne yanzize ekirabo kyange management yange yaŋŋaanyo kuddamu yumba nga tunaaba tukuwonye manager wange Gael Will I come out pasi kati siri muyimbi. Is Gael Will single? You want him? No. I have a friend that really likes him. Is he single? If it's a friend I don't want, first show me your friend. She's hot. First show me your friend. Do I know her? Gael ono yakulemesa. Future ya nze manager wange sagala bawala bagenda kujja bamaleko sente. Nina kola video ya milioni 3 okiwulira. Mukwano nze sina mikwano omyavu. But nkutumirako nnyo mukama wange Gael Will.
Risky Music, that is my manager. Era nyongera bategeeza nti nze singenda kubanga nfamu ebigambo bitono nnyo kati nga byenvuddemu leero bitono. Just small words. Aziz Kayondo tukusomeddeko. Yeah. Butterflies. Sinikira mu yabinyo. Shalom 256, it's happening. We're tugamba mwabale kubaako. Mubeere bulungi, mweraba.